obutamanya kibi nnyo omuntu okubanga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%, golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola nga bwe yakirabawa tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil kubanga olina production sharing agreement. Olaba obutasoma nti kintu kibi nnyo. Bino byeyogereta kibi nnyo obutasoma. I'm telling you. Kibi nnyo obutasoma. First of all, amafuta gano from extraction waliwo abajja ne bakola exploration. Bwe bakola exploration ne batunza bana bagenda okukola upstream be bagenda okugasima total ne sino. Kakati goli mu kugaba 10% of what percentage? Of what percent? Oyo omuntu eteranga mu studio wano kyovola mwatukola bubi obutafuna yagambye singa bunyoro tamanyi eringa Dubai tamanyi anti because amafuta balina yeyo ne government tebawako wadde 10%. bayita village excitement ani yeke nyini yakyogedde mwami Kyagulanyi alina village excitement. One, tali knowledgeable. Endagaano efuga amafuta eri governed by the production sharing agreements ze mwasayininga ne sinoko nendala nga temune extracting amafuta. Soko some production sharing agreement esoma ki tandikira ku tteeka lya Uganda ligamba ki ekisooka minerals oba ziriwa oba ziri mu Buganda oba ziri mu Bunyoro zina ku benefiting abanna Uganda fenna wamu si Bunyoro yokka. Rule number 1. However, to the host communities muziwa kye tuyita royalties. Kulaba Royalties mu nsi yonna tezirina we ziri 10%. Ziri ku mmeka? Zitandikira ku 0% to 1%. Kuba royalty kitegeeza nkuddizaayo kasemwa kakanzu ya omwami nga ali ku kitundu kino kubanga gwe mukuza twasima amaki amafuta ate ezo tezijja wa muntu sekinoomu ziragawa. Kakati abagamba nti obugagga mwandibulabye wano. Yes, that is why they made an airport. That is why they made oil roads. Naye kati bino biva first of all mu kubeera nga muntu tamanyi. Bino yogedde kubanga bw'omala okugaba 10% mu production sharing agreement Uganda ebeesigaza ki bakubireko mu ngalo emitwe egyo singa agaba 10% ya Bunyoro Uganda eba terina kubanga yo percentage ya Uganda yonna eriki eri meka buli baro bwe kuba aka 100% sasula aka pipeline to offtake evacuating amafuta kutuka it is the percentage of this barrel. 2 osasuleka abagasimi ulire ngalabi osigazaawo 30%. Ku 30% ogambye odyeko 10%. ojiwadde abe Bunyoro bakubire omutwe ogwo muba mulimu ki Uganda yonna esigazaawo 20%. Takimanyi. Look at the law that we made. The law talks about Ssente zinaavanga mafuta za infrastructure mu ggwanga lyonna. Kakati ono abagambi nti amafuta ga Uganda yonna owulira obagambi nti amafuta ga Uganda gonna babaweeko 10% tonnaba na gasima. Naye ate same person yagamba nti tegajja kukola ki kusimibwa. Noonya gundi eyo kilipu eyo yagamba tebajja gasima. Noonya kilipu eyo tugende maaso nga bwenji noonya wano. Ono yagamba mu Uganda amafuta temujja kukola ki village excitement eri slavery mentality. Kakati yagamba nti temujja gasima yajja abagamba nti muyina amafuta mangi. No, amafuta gali mu Uganda. Proven reserves jeziri e Bunyoro eyo Kingfisher endala ziri akyoli noya. Kakati bwe tunaga nti kati 10% ogiwadde Bunyoro, 10% obawadde akyoli, 10% ogawadde Teesa walawe gasigadde abalala mpulidde nga damu abalala mpulidde nga kakanyiza omukulembeze ono omuntu ngoyo tewewunyanga ze wano laga muwo omusolo 30% edde wano wokka. Okitegedde kubanga ne bw'obadde owulira ng'abantu bagamba nti message kintu kikulu nnyo. Ate bannange
temugezesanga ggwanga kubanga omuntu buli bw'abanga tamanyi is a very dangerous thing kubanga ekijja omuntu ebunyolo mbwavu si mafuta kakati kankuwa example ekyakulakulanya Dubai mafuta ki tax police enkola entuufu ez'okusolozaamu omusolo era bo bagamba we did not rely on oil alone because it would be dangerous amafuta gaggwawo it is a depletable commodity ogambye bino ebyogedde tasomye kuba tamanyi kuba wandisoose kusituka not to excite the public noga nti bassebo ne banyabo bwe ntuuse wano mu butuufu ndabyewo obwavu naye abantu ba wano muli makasooli abeekagadi namba 2 musobola okulima emmwanyi namba 3 amafuta bwe ganaaba gatuuse twakkaanya under the law nti gagenda kujja ku infrastructure ng'okukola enguudo tunaatandikira kuzina ezeewammwe tunaatandikira ku malwaliro ageewammwe naye Uganda bw'ogibuuza nti yakafuna revenue mmeka mu mafuta other than the $400 million zemwafuna mwakafuna ziriwo. Omusiraamu tayinza kuvuma luyimba lw'abalokole nti baaluyimbye bubi. The question is, wabadde target audience? Pastor Bugembe mu kuwandiika oluyimba lwe yatagetinze balokole oba yatagetinze basiraamu? Mbuuza Nsereko, oli weehoyima okubanga yeggwa alina okwogera ku lw'abeehoyima? Ehoyima teriiyo bavaayo, be baali badde mu position entuufu okwogera ku ebyo so si ggwe kwogerera bali. Gwe oli w'e Buganda mu buweereza ne mu buzaale, ate eri statement yabadde egenda eri beehoyima. Kakati obukyamu bwa statement eno buyina kunnyonnyolwa bali so si ggwe. Omusiraamu talina bukugu bumala bukola analysis ku luyimba lw'abalokole lwa nsonga. Oluyimba okubeera olulungi tulupima rhythm yokka, flowing yokka, ne lyrics kintu kikulu zoogera ki? Zoogera ku Yokaana 2:6 ate gwe tomanyi bya Bayibuli naye ate oyagala kuwakanya ku bya Bayibuli. Oyagala okulaga nti ontagwanidde funa award yayimbye oluyimba lw'abalokole naye yaluyimbye bubi. Otegedde ebiruli munda. Si ggwe muntu omutuufu Nsereko okuvaayo okuwakanya ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku by'amafuta lwa nsonga yabadde awuliziganya n'abantu b'ekitundu ewali amafuta. Era abantu b'ekitundu ewali amafuta be balina moral authority okujja okutangaaza oba okuwakanya lwa nsonga bava mu kitundu we yayogeredde era nga ne beneficiaries ezo zigenda gasaba mu kitundu. Kakati gwe oli muntu mukyamu commentinga ku kintu kino. Lekera awo okwegeziwaza n'okubulwa otulo mu bintu omutali nsonga Nsereko. Nsereko, statement eno ya bulabe ki eri abantu b'e Bunyolo? Okutuuka okusula nga yakunyizizza nnyo n'olabanga weetaagana kukeera ku radio. Basajja mmwe ebbanga lino lyonna mubadde nga mukolera baani? Bwe kibanga owa opposition naye kw'obadde oyagala okwesimbira ovuganye Museveni agenze n'agamba abantu b'ekitundu enfuna gye bagenda okufuna mu ky'obugagga kyabwe kikalwanya mawanga, n'okeera ku radio ng'owulira wasuze bubi nnyo obusungu bukuluma, ogenda omuvume, ogenda olaga ensi bw'atategeera. The question is, gw'obeera okoleraani? Kubanga ebibeera bikubuza otulo zendaba tebibeera mu nsonga. Ebyali kubuzizza otulo bintu birala nnyo otono byakoonako nti lwaki abantu mu kitundu ewabeera amafuta ate bakyayambala tangira. Lwaki abantu mu kitundu ewabeera amafuta ate obujjanjabi babunona Kampala? Lwaki abantu b'omu kitundu ewabeera amafuta ate abaana baabwe bakyagenda mu Bwakadaama ate nno bakomewo nga balamu, abamu ne babaddiza mu ssanduuko. Nalabako ku mwana oyo Ashakama ng'anonye muntu amutwala kaaliiro ewava amaki amafuta ebyo bye byali kunyiizizza. Si Kyagulanyi bye yayogedde nti alimba abantu bannange wuuno abalimba 10% yagenda kugijjawa yagenda kuba yavuga. Omubuuzo otajagenda okugijja ng'ate yagenda okuba ng'avuga era yakunoonya bunoonya ng'olwedda ate amafuta gali awo.
Nokeera ku radio n'ovumanga omusajja obusiru leero n'enkya omuvuma obusiru ng'omuvumira ku nsonga ey'essimbalala ku nsonga z'amafuta mbw'endagaano ezasayiningibwa baani era senga tubadde contented n'endagaano zonna ezasayiningibwa twali badde n'obwetaavu obw'okukyusa Museveni. Waliwo endagaano Museveni gy'ayinza okugamba nti nasayininze n'obanga mu ndagaano eyo mwewakanira nti omusota gwabiisa amaggi nga ku ggi ly'omusota kwowakanira era kwobalira ekyemisana ku ggi ly'omusota ng'era kye kikwemaaza abantu nti nze ngenda balagako nti ku ggi ly'omusota yeesi endagaano waali zivumiddeko abantu ezaakolebwa baani era singa twali tuli contented n'endagaano ezikolebwanga twali badde n'obwetaavu obw'okuggyako Museveni kubanga singa twali contented n'endagaano z'amafuta Kyagulanyi Hoima baali mututte talinnya singa abantu beeyo baali contented kati ndagaano kimwoyogerera zaali zifevalingaani era omuntu oyo wa wansi mu ndagaano ezo ali luddawa then ojja otukubenga endagaano ovumireko omusajja munno obusiru ayina n'abaana be okakkanyizengako omusajja munno beeramu ku nsonyi musajja gwe beerako omuganda musajja gwe tekera ovumiriza abaganda musajja gwe ekisooka ekyakubuzizza otulo tekibuza tulo ayogera gwe wennyini toli muntu mutuufu kwogera ku byeyo kuba nayo waliyo abaayo baayaniriza era ne basanyukira ekyayogeddwa kubanga kye beetaaga go ge mazima gwoweene e Kampala gwavaayo okuvuma oli ku bye yayogedde gy'otabeera ekibuuzo kiri kimu yo manifesto ya Kyagulanyi wagitegeerako manifesto ya Kyagulanyi erimu okuddiza ebitundu ku maanyi n'okuganyulwa mu by'obugagga ebiva mu bitundu ebyo kakati bwe kibanga mulimu okuddiza ebitundu ku maanyi n'okuganyulwa mu by'obugagga ebiva mu bitundu ebyo twogerere mu lulimi olusuubuzi kitwale nti abantu abo baalima amafuta kubanga gali ku ttaka lyabwe. By the way mu Abaganda ate okukakkanya ensonga eno musirikire ddala lwa nsonga ettaka eryo bajjajja baabo baaliguza musaayi. Buganda yazinda Bunyolo n'eginywa naawe awali amafuta yali ekyasobola okunywawo bajjajja b'abantu abo awo baagulawo na musaayi. Kitegeeza abantu beeyo balina obwannannyini ku bintu ebiri mu ttaka eryattisa bajjajja baabwe nga balikuuma balina okubigabanako era balina obwannannyini ku byo. Kati bwe tubeera nga mu manifesto ya Kyagulanyi mulimu ebitundu okuddizibwa amaanyi gaabyo n'okuganyulwa mu by'obugagga ebiri mu bitundu ebyo twogerere mu lulimi olw'ekisuubuzi. Nusu mutwalo singa ogusuubuza nusu 10 eyebeera loosi. Basajja mmwe musiriwazza nnyo abantu twogerere mu lw'ekisuubuzi. Ogambye mu 10% nga bagijjawa bwe babaabo tebagwana 10% then ani agwana 10%. Era ekitundu bwe kiba tekisobola kufuna 10% mu kyabugagga kyakyo ani oyo agenda okufuna percent ennene bwe mba sisobola kufunako 10%. Era emubanga muli mu business nga mulaba nti bano temusobola bawa 10% mubawa 10% mubeera musalwa olw'endagaano ezaakolebwa n'emisoso abaayi olwo mubeera muli mu business. Olwo mubeera muli mu bizinensi. Bwe kibanga gye musuubula amatooke ge mutunda omutwalo e Kampala temusobola kuwaayo nusu 10 era nga kye mwekwasa nti mubeera temufunako abaayi olwo mubeera muli mu bizinensi. Nusu mutwalo bw'oba tosobola kukozesa nusu 10 kugugula then awo obeera oli mu business era ng'onkakasa nti bwe nkozesa 10 okugula omutwalo mbeera sifuna kuffe ffenna ani abeera omusiru ani abeera abubuyazibwa gwagula oba nze gw'ogulako Nsereko kati gwe bagulako okkaatiriza nti 10% teyinza kuvaako kugenda mu kitundu olwo endagaano yakolebwa eba efevalinga gwe oba efevalinga
abaasayininga era ebeera mu ensa. Eyo ebeera ekyali endagaano etasobola kuwa mulima 1,000 ku ttooke ly'ogenda okutunda omutwalo. Ssente zitera okusuubula ssente naddala mu foreign currency. Omutwalo kaŋŋamba ogw'e Kenya bwe mba sisobola gusuubula nnusu 1,000 ezo zibeera ssente. Era bwe mba nga bwe ngusuubula nnusu 1,000 mbeera nfiirwa ate nga ŋŋenda kufuna mutwalo, awo mbeera mu bizinensi. Abaayi baani abo be mwawa endagaano z'amafuta nga bwe muggyako ssente ze babawadde ne muwanko 10% mu bantu bali bannannyini kitundu, wallahi mubeera temusigazaawo. Be baani abo be mwawa endagaano z'amafuta? Era endagaano z'amafuta zaakolebwa zitunuulizibwa baani? Baani ba beneficiaries bwe babanga ab'omu kitundu tebasobola kufunako 10%? Nsereko, mulekeraawo okukozesa olulimi lwa mathemathi omungi ennyo okutububuyaza. Kino kyangu nnyo kuba eyo business. It's a business. Business kyeyo gy'osobola okukola ng'ogera gifunamu omutwalo nga tosobola gisuubula nnusu 1,000. Nga tosobola kugisuubula nnusu 1,000. Azze. Tuyina endagaano. Bannange, tuyina endagaano ezaakolebwa baani? Tuli bamativu n'endagaano. Gwe bw'oba olaba abantu b'omu kitundu ekyo nga we wabalabye, osobola obbasongera ku nsi nti bayina amafuta. Azze mbu ne UAE tegaggawalidde ku mafuta. Ne basajja mmwe musiriwazza abantu mu bufunze. Obanga agamba nti abantu beeyo embeera gye balimu emala bumazi kubanga ne bebadde beekwasa nti naye laba bannaffe abalina ku kyobugagga ekye tulina bo bwe bali. Obagambye tebaagaggawala kyo baagaggawalira mu byabulambuzi. Nzikiriza baagaggawalira mu byabulambuzi. Lwaki tebabigaggawaliramu ng'amafuta tebannagafuna oba tebannagavumbula? Lwaki tebabigaggawaliramu? Ebyobulambuzi bizimbiddwa mu ssente ezivaawa. Leka kusiiga kifaananyi ng'olowoozesa abantu nti 10% ya buli wa mu kitundu ky'Ebunyolo oba ya buli Munyolo. Nedda. Yakubasobozesa kubeera mu bulamu obulyokke nga bannaggwedda Mukama be yagonnomolako ekirombe. Si yaabwe nti kwata kuba ye kyayagala obbalowoozesa nti buli muntu mu kitundu ekyo agenda kufuna 10% era kwayagala ozimbira nti ziba tezimala kituufu. 10% ya kitundu. Malwaliro, industries ezigenda okuyamba abaana okufuna emirimu, bursaries n'emitala w'amayanja okugenda okusoma, okutumbula ebyemizannyo, ebibiina by'abakyala eby'obwegassi, ebintu ebyenjawulo ebisukka ku nguudo. Kubanga enguudo nga wazikola ng'oyisizaako mafuta go nga ffe tutambulizaako lugambo na mukenenya, olwo terubeera luki? Luguudo lulina kutambuza byanfuna, gulina kuba omudumu ogutambuza ebyenfuna. Otuyiikira naffe okugenda okutunda, tukomewo n'empiiya. Lekeraawo okuwugulaza wano abantu. Weefudde omugezi ennyo, onyiize ennyo, kati onyiigidde ki? Senga bakubuuza onyiigidde ki musajja ggwe? Musajja ggwe onyiigidde ki okusinga omukadde w'emawokota? We bagobaganya baamusibye emyezi 8 mbu asaalimbira ku ttaka. Kale ne bw'aba yali saalimbiddeko wadde nga kizibu okusaalimbira gy'otaawola ku myaka egyo, agwana ssibwa myezi 8. Obwe bwenkanya obuli mu ggwanga bye mutasobola kwogerako. Jjajja w'abaana bwe yabadde asaalimbira ku ttaka ne bamusiba emyezi 8 nti ne bwe yaaliba yabadde asalimbiddeko ogwo si musango gwa naggomola kuba tewali baafiiriddemu eyo saga. Mukadde wabadde at least omuteekako restraining orders. Si kumukwata n'omuteeka mu kkomera emyezi 8. Ng'ekyo Nsereko ye tekyamunyiizizza ng'alaba ekyamunyiizizza kyekyakyagulanya okugenda mu n'abagamba kino eky'obugagga kye mulina mugenda kifunako 10% nti abalimba akasajja ako obutasoma obusiru bwe bukatawaanya. Nedda kati gwe okusoma kwe kukutawaanya ate. Omanyi wali abantu abasiriwala okusoma bangi. Twamuyina omwana nga bamuyita Trevor, yali mugezi nnyo naye yagwa eddalu, kati n'ono alabika yagwa eddalu.
Nona alabika yagweddalu kubanga nze nkubuuziza kyenina kyogera otunda omutwalo oba tosobola kisobola nusu lukumi onkakasa otya nti tuli mu business era onkakasa otya nti n'omwezi ogujja ngenda ku season ngenda kuddayo nnime nenyumirize mu nkumbi yange nga kyotunda omutwalo tosobola kinsobulako nusu lukumi olw'okunnyumiza emisoso. Eggwanga lyatunda amafuta naye nga tekuli yadde 10% ey'abantu b'omu kitundu esobola obutabaawo okusinziira ku mateeka gammwe ne ssemateeka mwowakanira. Ne bwe tujja mu buyinza ebisooka okutereezebwa ye ssemateeka n'okutereeza endagaano okuba ekizizza eggwanga lino emabega. Ndagaano za kimpatiira, ndagaano mu kwewola ezikola enguudo, ezo zibaako endagaano zituukirizibwa. Ne twewoleza eddagala ne bazigulamu ebizimbe zituukirizibwa. Tubenefitinga mu ndagaano ezo. Kati endagaano ezo ze tugenda okusooka okumenya kubanga toyina naawe ate bwonkakasa nti tugenda kuyimirira ku ndagaano zino ne wakati mu kunyigirizibwa ennyo olw'okuba abasajja baawaayo ssente obukadde 4. Bwe baba baawaayo ssente obukadde 4 obwa $, ekyo ekitundu kikulabikira nti kyali kivuddemuko ku minerals ezikola ebikadde 4. Oyogedde na bulungi nnyo. Obukadde 4 obwo obwa $, nga bwe tujjako 10% baali basobola okufunako obukadde 4 ekitundu. Ekitundu ekyo n'obukadde 4 omanyi gye kyalikomye kuba akafaananyi ng'ekitundu ekyo kitaddemu obukadde 4 obwa $, bwokka ku bukadde 4. Omanyi kye kiyinza okufuuka, omanyi bwe kiyinza okufaanana. Good enough oyogedde titebafunanga ku ssente zisukka obukadde 4 obwa $. Yes, eggwanga likyuse eki ku bukadde 4. Twafuna obukadde 4 ate ne tusigala nga tukyayongeza sukaali ng'ebisale bya university bikyali bya buseere, ng'amafuta geeyongera ku linnya ge twafunamuko n'obukadde 4, ng'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo byeyongera ku linnya mbuulira as a country anti ogambe tebiina kuba bya kitundu. How can we benefit? How did we benefit from those $400 million? Twa benefiting how? Era ekyo ekitundu omwava 4 bw'oba olaba kikufaananira ekyavaamu 4. Bw'oba olaba kikufaananira ekyavaamu 4 ssebo musajja mukulu. Atunyumiza endagaano, atunyumiza ebintu eby'ekijjegga. Kakati endagaano zino z'oli mu kutunyumiza. Musimanya twakola endagaano bannange, endagaano omuntu gwe ngabbye ppiki ku muntu we mugikwatira endagaano eba tekola. Tugereze ku babbi bya ppiki. Oli abbye ppiki y'omuntu n'agenda n'agitunda ekatwe. Senga nnondoola ppiki yange n'enjiraba endagaano eba ekyakola gye mwakola n'oli. Kubanga tukimanyi nti ebibbe bitundibwa layisi kubanga babeera tebamanyi values zaabyo. Bo baali bapapa ki okugatunda layisi oli mugwi wa ddalo. Bo baali bapapa ki okugatunda layisi oyo. Bo baali bapapa ki. Era baba bagatunda layisi nga bwogambye nga ne pasen gye baakola enyigiriza ffe era buvunaanyizibwa bwaffe. Era n'ekyo tekyetaaga okulwanyisa. Otunyumiza ng'amawanga g'Abawarabu we gatagaggawalidde ku mafuta, gagaggawalidde ku malusu, gagaggawalidde ku byabulambuzi ebyazimbibwa ku mannyo weno, gye bagenda ne basinika amannyo Burj Khalifa nejja, gye bagenda ne basinika amannyo ne batereeza ennyanja yaabwe n'efuuka ekyobulambuzi, oba gye bagenda ne basinika amannyo eddungu ne lifuuka ekyobulambuzi. Lekera okuddisa abantu n'okulimba abantu nga te omanyi omuntu bw'akola nnyo era nange omanyi akola shortcut kati kali wano okusoma kukugirawa era kuyambiddewo abantu abo Kyagulanyi mwe yabadde ayogera kuba bajjidde mu sapatu nga n'abamu bali mu bigere ebikalu peke yake. Kali okusoma kwabayambiddewo oba kuyinza kubayambirawo. Nimwegeziwaza buli lunaku bannange omanyi muweerera abaana. Yes, kituufu muweerera abaana, nange wano ntera okukikola ki
okukikosa n'essimu kuba shortcut kubinkaluubiridde kakati mwalya ssente z'abasajja walabye ng'ekyo toyina ngeri ya kidifeni nga omanyi tebaasoma endagaano z'oyogerako wazisomamu endagaano si gye neetaaga okusoma neetaaga kulaba mbeera y'ewaakolebwa endagaano kuba of course tukimanyi zaakolebwa naye embeera y'ewaakolebwa endagaano eri etya era gw'olowooza lwaki abantu ab'omu kitundu ewakolebwa endagaano baakubye engalo nga bawulidde ekintu ekyo kubanga bazitoowereddwa si 10% tugagiteeka mu nsawo z'abantu Kyagulanyi agagiteeka mu nsawo z'abantu 10% egenda mu nsawo z'abantu 10% egenda kuyiikira regioni buli omu abenefitinge kubanga toyina mirimu kyokka ate bw'olwala olina kugula buguzi empeke kuba akafaananyi ng'olina omulimu naye nga ne bw'olwala empeke gye ziri mu ddwaliro kubanga 10% etegeeza ekyo wealth creation or job creation. How can you say that tugenda tuteekawo wealth creation nga naawali wealth toyagala giteekawo ogenda giteeka ggulu ogenda giteekawa 10% etegeeza wealth creation. Mu wealth creation mubaamu obulamu obulungi meaning nga ne bw'olwala waliwo obujjanjabi naye n'osanga abantu b'omu kitundu ewali amafuta bwe bafa baga Katonda yageze nga yagezeewa muntu afiira atya ku myaka 4 ne mugamba nti Katonda yageze how muntu yatondebwa nga alina okuwangaala muntu yatondebwa nga alina okufiira ku myaka 8 egisookerwako mwewamu abafiira ku myaka emito Katonda yageze naye nga mu kitundu ekyo waliwo amafuta era waavuddewo obukadde bino obwagenze mu kittavu ky'eggwanga waasigaddewo bumeka yeri okuddiza ebitundu amaanyi okuganyulwa mu by'obugagga by'omu kitundu miliyoni bino osokugamba abantu nti omuzaavuddemu era bwe ziba zaavaamu kale royalite yaabwe yali ki kati bw'ogitubuulya tumanye oba ku royalite tubaaba tuyita ne mu gavumenti yaffe oba tugenda kuba tutomedde mbuulira royalite yaabwe eri ki era endala zaalagawa nga tulaba tewali byakyuka okuva lwe twazifuna nga tulaba tewali byakyuka okuva lwe twazifuna Nsereko senga nkubbako emmotokayo n'engitunda tusobola okuyimirira ku ndagaano ng'ogizudde endagaano eba ekyagasaawo nti namuwa emitwalo gyange bwe giti oba obukadde bwange eba ekyagasa ebiwandiiko ebitufuula bannannyini oba ebifuula bannabunyolo bannannyini nti ekyabwe tekigenda kusenguka nti n'enkojja kisima waabwe ekyo kye kibafuula bannannyini kati naye we bakubbako emmotoka ojja n'endagaano singa obeera ogizudde ekufuula nnannyini era enafu y'endagaano eri kati otunyumiza ndagaano lagaano ezeezo ezammwe ez'ekijjegga ez'ekiseera nyumiza ebyekijjegga alunyumiza ebyekijjegga 10% egenda kuvaawa awo tewaliwo 10% gyoswa baddiza teni oba osuubula ki kyotafunamu oba osuubula ki kyotafunamu bano abasajja nze ebibanyiza sibitegeera ebibakeeza ku TV wallahi abakyagulanyi ane nga bagamba opposition naye ng'ekibakeeza ku TV kugamba ono alimba abantu bannange ono alimba abantu kati mbuulira bw'obanga naye wali ogenda kwesimbira ku opposition statement eno ebeera eyambaani kuba biri abo abeesimbyewo era ebeera erimizaawaani mu bufunze ogamba ono nti abantu abalimba balemere kuwoli kale mbuulira eddagala lyozze nakyo ku kigambo Bobi Wine Kyagulanyi kye yayogedde ddagala kiryozze nalyo erisukka kwona abalimba mulabire eddala Museveni si kyoyagala otutegeeza temwegeziwaza nnyo kujjayo bungodiira kukola biki musimanya balo egula metuliki simanya payipo gasiya tuyogerere mu lulimi lwe tutegeera omutwalo tegusobola kusuubulibwa nnusu 10 oba osaliddwa gwasuubula oba omutwalo guyina kusuubulwa nnusu 10 kubanga ne 10% ntono kubanga omutwalo guyina suubulwa 8 oba 9 omutwalo gwa ssente gusuubulwa nnusu 9 5
oba 980 oŋŋamba otya nti ogusuubuza 1000 era still mba ndeezemba nnimbye abantu oli mugwi wa ddalu hatunyumiza endagaano muno mu Uganda mwe tuyina n'Abachina abaava ku street zeri ne bajjanga bainvesta wano ez'abaani anyumya kampani bamba bazibalinamu emigabo gyammeka mu makampani ago era endagaano zaakolebwa nga zifevalinzaani agula oba nnyinimu agula olina okufuna amagoba matono ku kyosuubula sinze nnina okufuna ekitono omutwalo bagusuubuza nnusu 980 oba 950 lwekimaayudde noga erero ngufunyeeko nnyo ne n'olukumi obeera ogusuubudde lutono kati oli bw'abazze lwasuubizza n'olaga nti tekisoboka kati ate n'emyaka 5 bafuna 30% inti zirina okuyambako ku bitundu ebirala amaanyi g'ekitundu ago ge twogerako buli kitundu kiyina ebyobugagga kino kankikubulire yes sente zisigala mu ggwanika nga bali obawadde 10% yaabwe n'osigaza 90 ze zirina okuyaako ku bitundu ebiki ebirala tikaga za mu kitundu kimu ate golooze no 90 ye ebeera zeewa kose nga zibadde za mu kitundu kimu twali bawadde 100 ne golooze no 90 ebeerera zeewa ti mu central government obeera owaddeyo ebitundu 9 ku buli 100 gwe nnyinimu ne bakuwa 10 ate olaga abantu na 10 n'abeevaawa golooza amafuta gaabwe bokka amafuta gali yambi ate gwe 90 erazeewa yeesasula ggwe okujja okutuwogganiranga ku maca era kinkola bubi mundeeteremu wano ofiirwa ki nkuwadde kyakulabirako ekisolo kye bayita embizzi bw'olwana nakyo mu mbeera yonna kikuwangula anti bw'okikuba kibeera kinyumiddwa kuba kyo kinyumya nnyo okwevuluga bwe kikuba kabeera kakoze eki kalabaayi ate nga nawe okikuba kibeera naye kikuvuluze kati oba okitadde muki muzannyo gwakyo nenkutegeeza tewali nsonga eyinza kutuuza Kyagulanyi naawe ngate olwedde olinganga akonkona nti mukazi gwe bw'oggulirawo ngenda kukutematemako omutwe kati ye kye kiyinza omumusika ajja atuule naawe alina bad energy bwetyo ki ekiyinza omumusika ajja atuule naawe mulekeemu ku busizo bw'omuntu okuba omuntu omukulu atirisiti naye muba mulya ssente mulekeemu kuba naawe okimanyi titomuvumira nsonga omuvuma lwakuba oyina kuobeera wakutteyo kati oleka mwaka ak'okuba nti omuvuma lwa bizinensi si lwa nsonga omulekeramu kati njagala amagezi go ogataaninge into obuganzi yes njagala amagezi go ogataaninge into obuganzi bw'oba nga toswa gataaninga into obuganzi kitegeeza amagezi agatayina magezi ye agagamba tono yagataaninga into obuganzi hawo kwe kumanya ebiruma abantu n'agataaninga into obuganzi gwe bwonoonya kati gwe agaga obwo batoswa gataaninga mu into obuganzi ogenda obibeegambire ku ground nga gwe akutta akazindaalo so si ku radio ne TV then oyina amagezi agatayina magezi mbwa amawanga g'Abawarabu yamugamba mbu gakulaakulanyizibwa ki what are their main source of income erambuulira abatuuze golooza babasasuza ki kale ez'amafuta ziragawa bwe ziba zigenda mu kyaji kya ggwanga erigenda okugasa baani era golooza ez'obulambuzi baali badde tebaazirya ne bazimalawo singa eri tewaaliyo mu kyaji kuba bizirina okuddamu zongera okutonaatona ate olina okutereeza embeera y'abannansi n'okuba okyayo babbo baba okyayo sigaye nti newaffe batokyengayo gavumenti eribezze n'okuba okyayo kolowooza babakola batya eyo ensi gy'olaba amatiri bonna yaliwo si lwesose ne twagiwoolanga mu gyensanvu kubanga yali tennavumbula mafuta kuzimba bya bulambuzi kali naffe eno 10% byebimu ku bye twagala okugikolamu hoyimeeyaka ne tulyoke tusekere mu ebibatu nti oba enyirira avudde e Buganda mu bajjajja aba baali baagala okuwamba Bunyoro
ate era stiru alaga abanyolo tebagwanidde kufuna awo abanyolo we bali bajjajja baabwe baagulawo musaayi bajjajja baabwe baagulawo musa wewe toddamu kubuzaabuza abantu nakwefuula mugezi nnyo okukkakkanya abantu magezi go njagala ogaturning into obuganzi then gagenda kubeera meaningful naye kati as per now gali useless kubanga Kyagulanyi kyalina kyewayagala oba kyewanoonya bw'aba ye yakifuna nga gwe tewasobola kukifuna muweemu ku kitiibwa olw'ekyo waakiri ne bw'obanga muwanvu ng'olaba waali gwanidde ovuma omumpi kimanye nti kale akusinga obumpi abaako nekyakusinga ne bw'obanga mulungi kalaala nga muwala munna akusinga obuwanvu mweko ku kitiibwa olw'ekyo tomusinga obulungi naye akusinga obuwanvu kati okusoma ku statement ezo z'okoze kati ye munnagundi zimuyambirawa kale tuve mu by'okuyomba nsere kale statement ezo nga bw'ozikoze ziyambira munnahoyima era eza Kyagulanyi zaabwe ziti eri munnahoyima mbuulira kale gwe munnahoyima omutwalidde eddagala ky'omulaza abamulimba kale omutwalidde eddagala ki